abantu omupiira nga munene muzibu gwego zompita mutono my friend Mr. Alright Grenade official ani gwali ogamba Mr. Ssentamu yegwe Mr. Ssentamu soko katuddire mu kaflowing katya Torolenga gwali kutopana bwena kulabana layira ntitompona nakulabwa omutima gwange bwe wakonkona wali wanjawulo kube nali nzize ndaba si yegwe mwami Ssentamu naye bulijjo yitoleka buvuyo obatagaza obasudde mu ntamu for real obakankanya ebiriyo tell me something Tolibera nange nina nothing Mr. Ssentamu akola atya? Mr. Ssentamu akola atya? Abatagaza abasuula mu ntamu Grenade official obuyimba bwo bwa love nnyo anytime soon tunawulirayo Mrs. ogenda muyita Mrs. ani? Sara ende mpola bampadde ekigaati anytime from now ebintu tulya tugenda kuba waweeru together outside okay thank you so much apart from music waliwo ekintu kyokola emirimu emirala gyokola wabweru tetukulabyekawo mu covid abantu we basabira amajango olajana ng'okolaki akajjo kajjawa 2 years nga temulinya ku stage nabye tusaba nabo tebalina kati lwaki tubasaba mulimu abasaba ne bafuna muntu akuwenza oyo akawunga najogerako ebigambo kanaana wakiri embeera eyo nenegayirira katonda wange mu kisenge kyange n'ataasa embeera katonda yabizanya byonna ne tubiyitamu abaafuna ne babagaba batuleetere ne batatuleetera okolimye okay waliyo kahaso akalala kokola I do a lot nze nsiga ensigo ne wiza asiga ensigo eyo ngisiga ntya stage ennemere terera banaye listen okay when katonda bwe yampa opportunity etuuka mu maaso g'abantu abantu ne bampa amatu I supported a lot of talents mu bya fashion I have a lot of boys be supporting nze ne bakola boutiques nange nenkola like nebyange bingi byenkola ng'omuntu omusipiyo naye nze nganze Grenade swa kulumwanjala kubanga nabeerako ku bbala bijjukire naye ng'ate era ebintu bikola ki bitambula kati ate kano ka covid ate ka covid obu covid izo omwana we lyatonde situmye ettooke how is business my business is music yes era kyensaba bannange muzeeyi mugire muniga munnaffe tuyamba otute tuyamba otute muzeeyi twete mwana wali abaana eyo you know like okuze nga tukulaba mulimu abaana abakwagala ennyo you're their role model abamu baganya okudda ku ssomero